kitalo nnyo kitalo ddala era njagala okusaasira Bannayuganda bonna abantu b'e Kawempe gy'abadde awangaalira abantu b'e Kyebando abantu ba ghetto abantu b'e Kaddugala famire ya Ssegirinya naye okusingira ddala President Kyagulanyi Robert Ssentamu musaasira nnyo nnyo ddala. Ne Bannayuganda bonna Ssegirinya abadde omuntu gotasobola to do away with. Oba ontegeera, he was a person you cannot do away with. Omuluganda botegeeza ki? Ssegirinya ali muntu gotasobola agamba nti omwegobyeko. Ssegirinya ye si muntu gosobola ogamba nti omutadde oba mwetadde, kubanga Ssegirinya yalina character eri naturally innocent nga bumutuukako gwe mwennyini ogamba ti naye ate Ssegirinya talina tabu nga ne waba yakoze eki ng'otuuka nga it's Ssegirinya Muhammad. That's how I can define Ssegirinya Muhammad. Ssegirinya yalina history era Ssegirinya yayagala nnyo okubeera omubaka wa parliament. Ssegirinya teyagala kubeerako kansala. Ssegirinya from day one yali ayagala kubeera mubaka waki wa parliament. Era nze okusooka okumanya Ssegirinya nayagala kumanya kubanga ye mukubi w'essimu eyasooka okwagala okubeera omubaka wa parliament. Omukubi waki w'essimu kubanga abalala Balubakyoya Lubakyoya, Isma Lubega, Makolo Kavuma, Mutyaba, abo bonna nno tumanyiganye ddala. Okay, kuba nze ate naliwo naye ng'ate nze sikuba ssimu naye ng'abo bonna bantu bange Lubakyoya, Makolo Kavuma, era ekyo kimanyiddwa bonna abakola ki abamanyi. Ate ettiimu ezo zonna Godfather ye Medi Nsereko kubanga yabanga n'omuzidalo nga host ye boosi ontegedde bulungi yani nga ye boosi era bonna growing capacity biki era Medi Nsereko aba alinamu omuki omukono lwakubanga tosobola kumaintaininga abantu nti gwe balina kuba kwa ideology eyo naye era ffenna nga tubeera tulina okubeera nga tukola ki nga Medi Nsereko oyo wankizo mu kutambuza ebyo ebya political programs kubanga yali watutumu bamama Namboze batamala emirundi na ffe twabanga ne muvubuka oyo w'NRM kanso linnya lindi erabidde linvudde mu mutwe nja kulijjukira olulala. Naye Ssegirinya yebelievinga nti he can be an MP. And he was an industrious person. Nti bwe yayagalanga okukola ekintu yali alina okikola. Ssegirinya internet eyo nga yekomitinga n'agenda mu internet cafe wali ku De Winton. Of course olumu nga tukyagenda mu internet cafe ng'omalamu essaawa 2 folusi abagenda okusoma amawulire biki n'ebirala naye nga Ssegirinya yabanga ne focus kubanga era yabanga asobola okgenda n'akola interactions ze n'abantu babe Bulaaya okwo ku mutimbagano ku mutimbagano nga tewanaba kubeerawo nnyo availability ya smartphones and internet and what ng'oba olina okgenda mu internet cafe. So nga ye omulaba nti kyagoba tokimuwa naye ng'ate aba kiriko. Then of course he was yalina likeable character. Kyenkugambye nti wali tosobola doing away with him. He had that likeable character. Yali yekkiririzaamu nnyo ng'ate alina hope. Is a man of hope.
he was never in a hopeless situation. So that is Sejirinya. Sejirinya ya tuvudde ku maaso. Of course nze ng'omuntu nafunamu emizogobanyo naye, nali mu America eyo, nali nva Denver ewa Mama Mire, njolekera eyo Minneapolis ewa Elvis Balikalaba e Minnesota. Kati nga nsereka alina ebintu byayogedde nga bwayogera kati. So mu statements zenayogera abantu banconceiving bulala, abantu ne bakitambuza bulala, okujjawo ribato gye nali ntadde ku Muhammad Nsereko ne bateekawo nti lutalo wakati wange ne Sejirinya n'omugenzi. Of course Sejirinya nali nina ability ezogeraganya naye Netherlands. Era nali njogeraganya ne teams ezaali Netherlands wadde nali mu America. Era nemanya nti yali afunye obutakkaanya nange wadde yali ku buliri kwebyo bye nali njogedde. Specifically message yange yali replyinga omwami Muhammad Nsereko. Kubanga nze kankubuulire ng'ovudde mbino ebyaki bw'oba olumbye Kyagulanyi Robert Sentamu, sometimes it becomes even very personal to me, era nga bwe kyabikaminga nga personal to Sejirinya. Ontegedde bulungi? Ng'era bwanga nze nyinza okuba nga it is now in an officialdom capacity, naye it is a fact nti olumu kiyitirira n'ogamba naye you know what, let's take on this thing and everything go down, because naffe tulina that other side of ours. Ngojewo officialdom. Nkitegedde bwente nti omuntu bw'alumba Kyagulanyi aba alumbye gwe butereevu. Nze osobola obutanumba, nze sifaayo. Naye kasita I'm feeling nti now this is in my, in fact nze office yange yoba deputy spokesperson enkugira okuyingira mu bintu bingi olw'obuvunaanyizibwa bwa liberation. Nkubulira mazima. Nandibadde ng'ensonga nzitanya nte ndowooza mu bulala. If I had freedom, if I had freedom as an individual, but it is teamwork. It is teamwork. You have your bosses, you have a system, you're trying to develop institutions, you cannot behave as an individual. So bwe twafuna obutakkaanya, of course nga obutakkaanya obwo buli precipitated y'obusungu bweyongeddwamu abantu abalala, kubanga wano waliwo abantu abali mu kulafuba n'okulaba nti Waiswa alekera okubeera Waiswa. Era nga kati kirimu ne ssente nnyingi, kirimu n'essuubi lingi nti basobola okuwangula okukakanya Waiswa. So ne bakozesa principles, isolation, blackmail, byonna babikola. If you look at the character assassination eyange ng'omuntu, naye nze ndi kyuma kya steel. Nsonga yaman nagamba weapon si byakwewaana. I understand, I am convinced, I have the conviction about what I am doing. Kayongo siri wano by coincidence. I have energy and the conviction nti okujjako Museveni is a responsibility I must take on. So in that way I believe one death. Kayongo obusungu bwe baninako kubanga bye tusuuza abantu si bya bulijjo kebeko eno program gwe wayita mu mbeera eyo gwe mwennyini tewajja n'onkubira enduulu sebo. Tewakubira Bannayuganda enduulu. Tebakugamba ko nti gwe ensonga zino nga tuzoogerako tebakugamba nti ne bakusanga ku parliament. So bwe tufuna obutakkaanya n'akomawo, nali ntegeezeddwa nti agenda komawo ansabule. Ekyo kyo nali nkimanyi. Gonde Sejirinya. Era bwe yakomawo nga yansabudde. Kyannuma nti Sejirinya yali akoze ki? Yali akusabudde. Kubanga Sejirinya kyali wange, muganda wange, ate si bbanga ttono. Kubanga ngamba muyina ebyammwe bingi. Ne bwe yali ayogera nga tuddiŋŋanya ngenda kutuukawo. Kyannuma nga omanyi otuuka n'ogamba nti ekyali wange naye nenzirayo nempuliriza nenga naye nedda. So nentwala responsibility, nentuukirira abakulembeze, Secretary General ne President, nembalaga nti sali mumativu.
ne muganda wange okuba nti yali aninako akakuku bwe katyo ate ebyobulamu bya bulamu. Nze omu kwabo abantu abali bamanyi Ssegirinnya. Nze omuntu eyalina assignment awo nja kujjawo. So nokitegera nti akubye n'ensonga n'ozitwala mu bakulu. Kubanga kyali nalaba nga si kya bulijjo okusigala nga weekiri. Yes. So nali sirinaawo nsonga yonna lwaki nali simwetondera bwe kiba kyali kyetaagisa yo okuandastandinga nti nali siri ku ye kubanga ekyamazima ze nali ntwalira Muhammad Nsereko. Era bwe bampita ku BBS nagamba tobuzibu bwe nina ndi namba 5. Namba 5 ekizibu kyakola omupiira eguba kugenda mu ggoolo ye ayinza n'ogukuba ne gukuba owuwe oba nasweeping nga n'agenda n'akola sweeping n'owe n'akola ki naye ng'ate abadde akuba oli abadde agenda oleeta obuzibu. Naye bw'amaliriza owuwe alina okumuwa omukono n'amugamba man fair play naye babadde batuteeba situka tukole ki era kye nakola ne tu reaching out. Ssegirinnya ate kyanyamba nali njogedde already ebyo byonna nga bigenda mu maaso tetwakomaawo nali njogeraganya ne ttiimu ye. Saagala kwogera mannya ga ttiimu ye kubanga olw'olumu balivaayo ne boogera ekituufu kubanga nze mmanyi nti I will always come out and be vindicated because I stand for the truth. So already nga timu ye ngamba nti twakyandi biki bw'okomawo kuba nali ndi mu America. Era bwe nakomawo mu nnaku ntono nnyo ne tusisinkana ne muganda wange mu office twasinkana abantu basatu. Secretary General n'ayagala ave mu meeting ng'amanyi mugenda kubaamu temperatures ezaki mwali basatu gwe z'amaanyi. Nze Secretary General ne Ssegirinnya mu meeting eyo ne tugamba fefe miti Ssegirinnya tokola ki tonyoka nedda nga Ssegirinnya nga Secretary General ng'ayagala ave mu meeting asooka tuleke bameka babiri naye ffenna ne tumugamba tekikola ki ffe tuli baluganda. That was the beginning of statement fena nga bwe munajja mu lukiiko ffe tuli baki tovaamu. And ekinuma nti that day Ssegirinnya had requested that the conversation be covered. Naye ate tetwagicoveringa kubanga nze nali very sure era najja nenjogera nti okyaliwo kyali wange ebyokufasiya story because I know Ssegirinnya waje yava and in one way or the other y'omu ku bantu be tubadde twenyumirizaamu nga bakyali baffe abakimeekinze nga buli omu yali alaba tebasobola kola ki ng'ekimuli ekimeze mu nkokoto ng'okiraba Bobby kye yayimbako nti kyekyo kyennyini ekimuli ekikoze eki so nga tolina bw'oyinza kugamba nti ogenda kubeera nti you hold grudge ku koligi wo gw'otambuza naye ate nga nze I believe nti Munaye Kayongo I have very few friends more friends to make. Nina emikwano mitono egy'okwongerako. Kyovulaba nkuuma nnyo kati emikwano emitono oba emingi gye nkola ki gye nina kubanga waliwo olugendo. Ssegirinnya abantu yasinze okubaluma kuba olugendo lwe balulabye ng'asitula TV ng'adduka kutogikwatako ng'ali ne Dr. Kano Kizza Besigye ng'alwanirira okutwalira abantu ebyantu bya bulijjo. So buli muntu ne wewandibadde oli imoto kale ne balowooza nti Wayiso ali imoto nandibadde kati nga njagaliza ntya Ssegirinnya okufa nga naye abantu nga Museveni sinakola patent bafanja. Because those be bantu benandibadde celebratingirako. But I'm a human being ate omubugumyeko at that. Naye Mukama n'ayamba ne tuli reconcilinga ate nawulidde abantu nga bagamba nti twali reconcilinga nti tuze coercion. Nengamba kale labono guy bwaswala mu bantu. Because Ssegirinnya yaddamu n'akola interviews endala. Yaddamu n'akola ki? Interviews endala. Mbadde nsoma post gye yakola tweet Honorable Ssegirinnya yagamba nti I have today reconciled with my long time friend. Ssegirinnya awandiika lutusinkanye apostinga ku Twitter ye agamba atya nti olwaleero tutabaganye ne mukwano gwange owedde nnyo nfanfe
and brother era muganda wange Alex Mufumbiro. Special thanks okwebaza okwenjawulo eri President Bobi Wine ne Secretary General David Lewis Rubongoya for intervening in this matter. I'm forever noob. #people power. Ebigambo bino si byange. Ebigambo bino bya Honorable Sejirinya. Bya Twitter handle ya Honorable Sejirinya. Okay? Yes. So tetubadde era nelunaku olwo yagamba nti byenfuuse alinako omugabo muki munene kubanga kyamazima president omwagala w'abaani Kyagulanyi Robert Ssentamu teriyo lunaku Sejirinya lwe yalina interview natutawayaamu naye, teriyo lunaku yayita mu mbeera yonna ne tutakwatagana kuba naffe yali kyali waffe nga bwe nkuwadde background ate naye owulira bwawandiika ne kaadi yeffe yemu ku nsonga lwaki tusobola okufiiririra Kyagulanyi ne batutta kuba tumanyi Sejirinya butya bwe yafuna kaadi gye boogerako olwaliro abasinga atumala okuva mu adhan. Okay, bagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo.